Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero nze nammwe abaana abawala abakyala njagadde mbalage ettaka lyo liyitibwa mubiri. Mubiri oyo agenda bayamba ku nsonga y'okwongerako ettama oba obukyala bwammwe obukola saaviisi ey'okubeera nga mubwongerako bumanyi okweveera kikulu obeere ng'obukolako saaviisi ddala ofune mubiri oyo tugenda muteeka mu kalagala nga bw'olaba funako obukola bwokka obwa mubiri nga bw'olaba buteeke mu kalagala. Bw'omala obuteeka mu kalagala bulungi busibe bulungi bw'omala nkusaba obuteeke mu emmere gy'ofumba naye buteeke waggulu nga bw'olaba. Osobola obuteeka wansi mu ssigiri bw'otyo oba n'obuteeka mu mmere bw'otyo mu bisaaniiko ng'emmere etokota n'obikkako esseffuliya nga bw'olaba. Gaba twetaaga bubeere nga bujja. Tugenda bukozesa nga bufumbe. Buba bujja kuyamba bulungi nnyo ku nsonga y'okwongerako ettama. Obukyala bukole saaviisi kati buba buyidde bujja eyo kwegaba obala eddakiika nga 15 zimala oba 10 bujja eyo bugenda kuba buyidde bulungi nga bwe tubwetaaga. Kati nga bw'obulaba buubwo buba buyidde bulungi tukwetaaga bwe butyo nga bwe buli. Kati bw'omala obufumbako mubiri obwo n'obukola nga bwe nkulaze twetaagamu otuzzo otwo ogenda tugatta mu muzigo omuganda. Funa omuzigo omuganda nga mutuufu ndowooza olaba tuba n'otuzzo otwo tulaba otukola twa mubiri ng'otufumbyeko tuba n'otuzzi nga bw'olaba. Kati otuzzo otwo tugatte mu muzigo omuganda gwegwo omuzigo omuganda. Funa omuzigo omuganda nga mulungi gattamu otuzzi otwo oba kwata obwo bwennyini obukoola bw'ofumbyeko nga bw'olaba binyigire mu muzigo omuganda bw'otyo. Olaba mubiri munyigire mu muzigo omuganda nga mubiri osoose n'omukola nga bwe mukoze. Bw'omala obunyigira mu muzigo omuganda bw'otyo awo liba lifuuse eddagala ligenda kuyamba bw'ayagala okukola saaviisi wansi ku bukyala bwo obeere ng'obwongerako. Ekyamazima obukyala bwammwe bumanyi okweveera, ebiseera ebisinga bumanyi okweveera. Kati olina okubeera ng'obukomyawo ng'ennyama eno ogikomyawo kye bayita okwongerako ettama. Amatama g'obukyala bwammwe mubeere nga mugongerako nga tonnatandika kubeera nga weesigako ddagala eryo ku bukyala bwo. Nkusaba osooke owulirize bino, nkusaba osooke weekoleko bulungi weeteeketeeke beera ng'osalako enviiri ezo zonna ziggweko ku bukyala bwo. Bwe zimala okuggwako nkusaba obeere ng'ofuna akatawulo akalimu otuzzi otubuguma sooka weeyiseeko ku bukyala bwo oba kye tuyita okubuvumbavumba buvumbevumbe n'akagoye ng'otaddemu amazzi agabuguma. Bw'omala ogiyisaako busiimuule bulungi tandika okubeera ng'oteekako eddagala eryo libeera ng'olisiigako lisiigeko eno nga bw'omasaaginga. Siigako nga bw'omasaaginga obukyala bwo bugenda kubeera nga bweyongerako bulungi nnyo. Amatama gagenda kubeera nga gaddako. Beera ng'omasaaginga. Bw'omala okumasaaginga eddagala eryo osobola oddirekako n'otalinaazaako. Osobola oddirekako okumala eddakiika nga 3 ne weeba ssaawa. Kati essaawa eyo weewera oba eddakiika 3 beera ng'obukyala bwo bunaaza bulungi nnyo. Eddagala beera ng'olinaazaako kigenda kubeera nga kiwedde bulungi nnyo. Beera ng'okikola okiddiŋŋana. Ekyamazima obukyala bwo bugenda kubeera nga bweyongerako. Beera ng'okola obukyala bwo saaviisi. Beera ng'obufaako mubeere nga mwefaako mu abaana abawala abakyala. Kikulu nnyo mubeere ng'ekintu ekyo mukitunuulira kigenda kubeera ddala kirungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri kambayo WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku nsonga eyo. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.